ku mukono guno negatiddwako eyali omusumba w'abalokole mu Uganda sigambe eggwanga lyonna naye yali musumba w'abalokole mu Uganda si ggwanga lyonna oba si nsi yonna n'abinyuka n'agamba nti yesaawa okwogerera ate mu abatalina mwasirizi abatalina ddoboozi abayiba omusolo abamajja balionga musirise abapoliisi muli eyo mufa enasalo naga nti ebyobusumba ebyokubeera mu ndiga okufuna akabbo okufuna ekimu eky'ekkumi tajja kubigumiikiriza katuule at least ku telefayina wano bane mu media akozesa eddoboozi lye okubeera nga aboogerera simanyi yamutuma naye simanyi oba ekyobusumba kikyakugwana obadde ombuuzaako ndoza tukuyite buyisi kati abatulaba era nga batuwuliriza mukama yebazibwe neewuunya omuntu ng'ono ng'ate asuubirwa okubeera omumanyi obutategeera nti obusumba si kubeera na kizimbe si kubeera na institution naye obusumba kwe kubeera nti waliwo abantu bangi nnyo abakugoberera n'obaliisa n'obalungamya n'obalwanirira n'obataasa byenzize enkola byonna byeraga ati ngezaako okuyamba okunnyonnyola kyendi oba gwe kikulemye okunnyonnyola nyimiridde ku lwabo abatalina ddoboozi nwanyiridde abaana bakabasanyizibwa mu bisiyaga n'okukwatibwa abasajja n'abakazi nwanyiridde abantu be bafezeeko ebyabwe mu masinzizo agatali gamu nwanyiridde abo batasobola kweyogerera bayibuli tetugamba kugenda bugenzi kuyimirira mu bituuti naye mandate gye nnina okubeera eddoboozi eri abatalina ddoboozi okuyimirira n'abanaku okuyimirira n'abanafu okuyimirira ne bannamwandu enfuuzi abanyigirizibwa nga tebasobola kweyogerera ekkanisa esinga eyo ogisangawa bw'oyogera ku zino z'owulira nsimanyi kanisa yaani ya bugingo ya kayanja these are religious merchants bakola business under guise of anti kati bw'oyagala nfaanane ye kasi totandika okugamba nti omusumba w'abalokola talina kanisa oba yava mbiri kitegeeza gwe totegeera kye bayita busumba obusumba tekitegeeza kubeera na institution tekitegeeza kubeera na kizimbe okay bwe kiba nti obusumba kubeera na kizimbe ekya Yesu kiri luddawo neno omusumba atalina kanisa agomezibenti baba kati kambuuze okujjako ng'omuntu talina bwongo butoola by the mere fact nti naawe kenyini osobola okuntuuza wano n'ompuliriza kitegeeza naawe nkusumba n'abalala bangi omutunulizi w'ensonga yes onkyaza singa nali sivaamu sense singa tokyalina reason enkomyawo wano ekitegeeza nti nina bangi nnyo abali eyo benjogerera batasobola kweyogerera benwanirira batasobola kweyogerera so obusumba kuba nti osobola okuyimirira n'abanafu n'abatalina ddoboozi TV eno bagiyita Delta TV tukole mukole bwe muwulira nga abasumba abasuubuzi abakola business nga bekwese mu ddiini bagamba nti mujje muleete ssente nze mbagamba mukwate ssente ezo muziteeke mu bisobola okuvaamu ssente musobola okusasula fees z'abaana musobola okubeera ne running enterprises ezirisobola okubayimirizaawo nga mukuze mulaba nti abantu baffe bangi nnyo bejja mu nsi kubanga ebyenfuna biga abatawulira bo babaki wabalaba Sunday ewedde ewamusumba muno mukwano gw'omufanfe bugingo nga ssente baziriwa ku kituutu bobulira abatawulira oba eddoboozi terituuka bagwe bagamba ebyayogera tetubiwulira si buli omuntu alina amagezi Yesu Kristo ebbanga lye yamalako nedda njogera fact abantu wabalaba ssente ne baziwa ku Dr. Samson Kiseke yali vice president wa Uganda yagamba nti ku buli bantu 10 batano be balowooza batano balowooza nti 10 balowooza nti balowooza naye tebalowooza ekinanamu abatano olwa problems olwa uncertainties olwa challenges mwe bayita actually bo tebalowooleza ddala balina abalowoleza kati abalowoleza bwabanga abafudde capital kubafera bufezi tisende muzirete mulaba kati mulete nezo omugole mulete nezino ne nafuka katemba ne bazimuyira ati dembeli yabe bakwata kuzaabo male zisente zaabwe sizizo chikulaga how desperate people are listen kansoke kubulire omuntu yenna buli lwabera ne pain nabera ne fear nabera ne excitement nabera ne confusion capability ye to think okulowooza to reason okwebuzanga yiddamu to understand okutegeera to see and feel a perspective okulaba ebintu mu butuufu bwabyo n'okubitegeera to remember okujjukira
so as to take rational decision asobola okukola okusalawo okuyinza okumugasa that capacity ebera impaired abatakyalina busobozi obwo kyovolaba bangi bababba si makanisa gokka naine mumasabo n'abalala bafire bangi nnyo ababba abantu abalina zero ne bagenda magali wano ne baveri n'obateeka awawo already influence yange yembala nga kyenkola kibala Yesu yabakyusa bonna gwe oli mu Kristo you Christian bosome byafaayo bya Yesu yakyusa bameka mu lifetime ye yakyusa 10 ate omunamulyamu olukwe the rest bajjira ku bano naye bangi bamugoberera olw'emmere gye yali abawa abala ne bamugoberera kuba yagamba ndinze kabaka wa bakabaka nga balooza nti bali alina obwakabaka obw'oku nsi bwaleeta obujjawo buli bakitegera luvannyuma nti yali amugeza kirala ebyo tebijja